Ssentebe w'eggombolola y'e Mende ng'enesangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso Ntume Peter alabudde abo bonna abaagala okusolooza omusolo gw'amayumba nti si wakubakkiriza kuba guno Pulezidenti Museveni yaguwera mu magombolola. President was very clear. Yaga tekiringa bamulaba bw'onoona mu ebyobutale. Even the president was very clear. Ko obutale obusolozebwa kubeera nabugamba era nabagamba nabo babakube n'essimu zaabwe n'enzibawa. Because the president was very clear. His Excellency, the President of Uganda, Mzetu Wabulwa Museveni, yagana okusoloza abantu ababeeya. The same property tax in some counties. Oba tuli mu kibuga basoka batuweta mu council, then tukite. Bino byogeredde mu lukiiko lwa kanso lw'eggombolola eno olubuzeewo katono okuyiika olwa kansala Sepuya Crispo eyeemulugunyiza ku nsimbi entono ze bafuna nga singa basolooza amayumba kyandibayamba okwongera ku nsimbi. Now, how can I monitor the government services and programs when are lacking the facilitation? Ochegera netaga facilitation nga kansala okulabikanga musobola okumonitoringa programs za government muluka bwange era bajja kutetenkanya era mitwalo esatu bagifuna n'emitwalo abiri. Kino kijja ssentebe Ntume Peter mu mbeera n'abalabula obutakigezaako okuba kimenya mateeka nga n'ekiddiridde mukubiriza wa kanso eno Gayi Yahaya okulagira ewummulemu embeera esobola okudda mu nteeko. Sabo nze nasoma era mu gavumenti ekitegeera otegera kiri bakansala bano abantu balonda obulonzi amwenedikated person kanso yange oba tebali mweno oba okalifonenga bano bakansala abataasi nze sikiwagira era sirikiwagira oli akubeteeka ku meeza erikkiriza sabukawunti okusasula property tax teririiyo. The president was very clear. Town councils, municipalities, but not sabukawunti era bye babikola babikola byabo. But for me, I will not agree with anybody with the property tax. Oli baba ine tekalireta angati ssentebe era nja kukirwana. Olutulo oluzzeemu ne bayisa embalira y'omwaka 2023-2024 era ng'eno ya bukadde 6 ng'essira basinze kulisa ku kyakumaliza kitebe ky'eggombolola basobole okuva mu bupangisa awamu ne ku nguudo wabula ng'amyuka ssentebe w'eggombolola eno Birungi Mathias n'abalala bagamba nti eggombolola eno ekoseddwa nnyo mu by'enguudo olwa ssente entono ze bafuna ng'ate abantu bangi ebitagambika. Getago grading getago kunyiga ate nga getago teka mu culverts ogenda okumaliza nga milioni 3 agakwedwa ku meter access roads almost tegenda kola ku luguudo lumu kilometers obanya kubanga baletaga opening getago grading getago kunyiga. Akulira abakozi Nakintu Prosi asabye bakansala okubayambako mu kulondola emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu bantu basobole okugiwanga wamanyi gye giraga. Tukwataganyizibwa mu kansala obuvunaanyizibwa oba oliwe baka omuntu asitudde ennyumba y'ekyama ogamene tutakugi wasasulira amonda naye abantu tebaagala kubalaba nti yeyingiza mu muki omusolo anti kati ndowooza owuli soka tukwatiragalire wamu nammwe mubeeko ekitundu kyemukola ki kyemukola olumayinza. Kyokka ne bakansala bamukyukidde ne bamusaba naye okwongeramu amaanyi mu kulondoola abasolooza emisolo kuba bangi bagisolooza ne gitatuuka mu kitavu kya ggombolola ekireeta eggombolola eno okufiirizibwa ebitagambika. Kkiriza kwongeramu maanyi kulaba nga balondoola bw'olaba awali omusolo we guva teekawo nnyo amaanyi okulaba nti omusolo guvaayo kuba mwe muva akasente naffe ketukola ki ketufuna n'okulaba nga tutuukiriza ebisuubizo by'abantu. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV Agaleero.